webale nnyo olw'okukuuma eggwanga lino Uganda, olwa pulezidenti w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni. Si yekka ne kabineti ye gyakoleramu, gyakola nayo yongera okukibeeramu, yongera okubalala n'okubala osinzirozo bituufu ebitwala eggwanga lino mu maaso. Tusaba abakulembeze bonna b'obufuzi okuviira ddala eyo okutuukira wansi tetuli kwerosi. Cabinet ministers nga batuula okuteeseza eggwanga lino kabatuulira kababeewo okwebuuzako okulowooza olw'okususa ebirimo mu linnya ly'eggulu. Buli kikola eggwanga okuteeka amateeka. Abasajja abo n'abakazi abatuula ne bateeseza eggwanga lino bawe okulaba n'okulengera n'okuteeseza eggwanga lino emirembe. Tetuyinza butasalira balamuzi, tetuyinza butasalira babyakwerinda mu ggwanga lino, tetuyinza butasalira bannaddiini mu ggwanga lino abakola kyonna okuzimba abantu bo okusobola okubeera emirembe. Tetuyinza butasalira bonna bapulezidenti bano mu ggwanga lino okwetoleka enseerera. Waliwo okulungamya abantu n'okusa ekitiibwa mu bulamu bw'abaana b'abantu kubanga ffenna bakulira okufaananyi kyo. Tukwebaziza nnyo olunaku naye nga twamusinza ku Mukama, twagala tukulaba tunaffe mu bulamu bwaffe. Abali bano nga basera endwadde Mukama zivumule, endwadde ezimu zikooye eddagala banywedde, banyokezza, basiimudde, babakeredde ne bigaana. Sibigaanye kubanga tolaba naye twegaira Mukama abalwadde abali wano bavumule. Abalwadde betwaleseeka nga nabo bali eyo, abali mu malwaliro, abali mu maka gaffe Mukama nabo bavumule. Tusabira amaka gaffe kuba gye tuva, amaka galame eri abantu ng'amaka gabedde malwadde. Tereza amaka g'omusajja n'omukazi abali mu lwaliro. Kitaffe bangi bakoze byonna naye ne gagaana. Tulina abaana abobuwala n'abobulezi abagala okufumbula naye nga tukyagaanye. Tuyambe bafumbule bulungi era bawase obulungi. Tusabira abaana abato Mukama nga bali ku masomero, abali mu maka gaabwe, abatambula buli nkya buli ggulo, tubatadde emikono gy'Omukama. Yamba basobofu batugererwa mu ggwanga lino. Tweyanzisa olw'eggwanga Kabaka wa Buganda okutaasa bulamu bw'abantu. Kakati ne Mukama tweyanza kwawe engeri gye tuli n'ekyo tusembeza kigamba obulokozi bwaffe. Tetukusabira ddala nga twegayirira ffenna bali wano tutuuse mu Bwakabaka bw'oggulu. Kigireyo omuntu okubeera okusinza kuno n'agenda mu bbeera kigireyo. Ese tunaituleta kugikungulamu naye kati tugikungulemu okukolagana naawe. Bonna okubeera Bwakabaka buffe n'abalala be batuka banotuwuliriza bonna batuke Bwakabaka bw'oggulu. Tweyanziza kwawe engeri gye tuli ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Katonda tukugulumiza, tukutendereza, tukuwa ekitiibwa, tukusuuta, tukuyimbako kubanga oli Katonda omuyinza wa byonna. Olwaleero osiimye tubeere abamu kwabo abalamu okuŋŋaana mu kifo kino ng'ensonga etuleese enkulu kwe kukwebaza. Okwebaza kwaffe okukulu kwa bintu bingi by'otukoledde. Omuntu wo nga wabadde annyonnyola mu kubuulira kwa leero Katonda ffe otukoledde ebikulu. Naye ekikulu ekituleese olwaleero kwe kukwebaza Katonda olwabaffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Twagala okukwebaza olw'emyaka 69 egy'obulamu bwe. Twagala okukwebaza olw'obukuumi bw'omutaddeko. Tukwebaza olw'obulabirizi bwo n'obugabirizi. Twagala okukwebaza kubanga wamutuwa mu ggwanga lino Buganda ne Uganda n'ensi yonna okukulembera abantu bo. Ne twebaza olw'obuweereza n'obukulembeze bw'omuyisizaamu Katonda ffe ng'omutuusa ku Namulondo ate ng'omukuuma ng'omuyisa mu byonna. Kyetuva tukwebaza olwaleero kubanga tujaguza olw'emyaka egy'obulamu bwe. Ne mu ngeri y'enjawulo Katonda ffe twagala okumuleeta gy'oli nate nga tunulira olunaku olw'enkya n'ebiseera by'omu maaso tumuwonga mu mukono gwo. Gw'omukuumi wa byonna, gw'omulabirizi wa bonna, tumukukwasa obukuume bwaffe. Mukuume omulabirire, mukuume
zonna Katonda ffe obeere omukuumi we, omulabirizi we, omwetolooze nga bamalayika abo ng'afuluma era ng'ayingira. Twagala okukwebaza ate mu ngeri y'enjawulo kubanga wakkiriza Kabaka n'atuwa ow'ekitiibwa Kamalabyonna wa Buganda okuyita mu oyo akulembedde gavumenti ya Buganda. Katonda ffe n'agijja mu mbeera endala okuyitusa mu mbeera y'olwaleero we tukwebaliza nga tukutendereza. Tukusaba okuume olabirire omuddu wo ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga. Netwagala okukwebaza olwa maama waffe n'Abagereka, tumusabira obulamu obulungi nga akuuma alabirira Ssaabasajja. Tukusaba Katonda ffe oyongere okumwetolooza obukuumi bwo n'obulabirizi mu mbeera zonna ez'ensi eno. Tukusaba abalabe baabwe obawangulenga, obalwanira entalo, obatuuse ku buwanguzi. Abambejja abalangira n'abambejja tubakukwasa. Abakungu ba Kabaka bonna mu gavumenti, baminisita, abeebikana b'obusolya bonna tukukukwasa. Katonda ffe obakuume, obalungame era obakulembere. Tetusabira Buganda yokka, tusabira n'eggwanga lino olikulembere, olibeeremu mu bukulembeze bwayo obw'omuddu wo Kaguta Museveni. Katonda ffe lungamya, kuuma, labirira. Ffenna tuze mu maaso go nga tukwebaza naye nga tukusaba otukuume leero ne bulijjo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama abawe omukisa. Ssaabasajja wangaale.